example nze neetunda nze seetunda neemanyi yes neemanyi timulimu gwange gwe nali nkola kale yadde nagu kati bwa era bambawulira bubi waliwo omwe yanyiigira by the way nakati wayanvaako I'm selfish with my voice. Hey, you don't want to share your voice with anybody. I don't want to put it anywhere. Oh, by the way, I have a olimba, you know olimba ne Eddie yawe. Lwafuluma. Terwafuluma naye nga nzijukide nayimba naye. Muli bamye panko. True. Eddie yawe asobola okukola n'omuntu oluyimba ne bamala omwaka nga bakola oluyimba lumu. Omwaka? Hey. Myaka 5. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Ndine diva. Yeah. Kisumuluzo, mpulunguse, wano kayimba kawaso. Kabite. Kabite. Wani nyambye mwami. Biendia. I do. Oh yes, I do. I do. Love you. Sukari. Do you know that I know all your songs? For I think real? amanyi mukone party. Yes. Kanesi. Kuyimba omanyi. Kati netuga katu. Atuva mu family y'abayimbi ya artist. Mom artist, daddy artist. How is dad? He's okay. And mom? She's okay. Your little sis? They're fine. Aganyo kuzanyanga tomboy? She's okay. She's okay? Okay. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Ndine diva, Diana. Abasinga bamuyita Diana Kabite. Ne Diana Nalubega. Do you know that people call you that? They do. I don't know why. Ulwelumbo lwasinga bakolera. Mbadde manyi lwa Kisumuluzo yalusinga. Kisumuluzo did, but Kabite was more. You first released Kisumuluzo. Kabite, then yes. Kisumuluzo. Then Kisumuluzo. Kati mbadde manyi bali balina kumpita from Diana Kabite nata Kisumuluzo ne bakyusamu Diana Kisumuluzo. Nedda bagenda na kisoose. So tugenda kuba tunyumyamu gwe Nalubega. Sinze Kabite. Tugenda kuba tunyumyamu wano ne wali. Tugenda kukola kasavu kanyama. What you sing in the industry, byenda mu industry. Gwe woli wakati waliwo ovudde paka kati. Na tunyumyamu katini kasavu kanyama. Where you won't be able to answer, don't answer. I pass. You pass. Naye nze ngenda kukubuuza ngenda kukolera abantu. Okay. Nze ngenda kukolera abantu. Kale. Kati kinaava eri gwe okungamba nti awo mpiseewo, awo sijja kuddamu. Okay, soka obuze kuba tulaba. Abatulaba balamusizzaako mwebale kutulaba. First tumirako ku Latifa. Bane ntumira Latifa, how are you my darling? Ntumira n'abaana bonna b'okulembera abatiimu mwebale byonna mbiraba nsiima. Okay. So tutandikirewa. Let's start with you have a new project. Gye tusookirako ddala. Ever since you did a project with Alien Skin, you know project gyozizaako? Yes. Oba waliwo abwendala? Yeno. Let's start with this project Jolina right now. Then tupushingeko back katini kuya Alien Skin. Tandike nene ekwata kuki eri etambula etya? How is it? Nyina ya oluyimba baluyita Sumulula. Lupya telunana kweza mwezi. Uli video jeri ku YouTube, audio jeziri buli wamu ku TikTok jeruli. Yakubu yaluwandika muta Yakubu. Yakobo. Omita Yakubu. Yakubu. Oh, Yakubu. Yakubu omanyi. Simumanyi. Ate no muyimbi yali muyimbi abacha muyimbi era achayimba. But he's a good writer. Yaluwandika then St Jude Nyanja yakola video. St Jude yemumanyi. Yeah, then audio J-Power. Bamuta J-Power. J-Power, yes. Relocate over. Yagikola. It's a nice song. Really danceable. Ate lwa love. Gwe ne love. Muli muti. Wakwa mu reality tojirina yakugwa kkono. Nakulyako wano nga weetwala ne love. Nze nodaba okukubira simu va ku mwana wange nga love yakugwa kkono. Naye ate mu kugigaba mu music olimmo. Kiraka ndowooza abayimbi tulinga ba actors or ba actresses. You can embody something n'okiyimba ne kikufaanana nga tokiri. I know. Nga tokiri naye ate bya love yange nga tobimanyi.
Zanyanyi n'omula omukwano. Omungi omuzibu. Ngoyina. Omaguni kyeyavaale akuba endulu njagala kudda. Ayitira mu mwana kumba ayagala kudda wo. Oyo simuwa budde. Tomuwa budde. Wagoba embwa. Ebyo ebintu banne nga byadda. Fossils. Byadda nnyo. Actually, because for the sake of my child and her mental state, tubiddamu ebyo. Nange saagala nnyo bigendamu. Yanyiiza nange. For real? Olimba bannanga abamawulire mwagala byonoonese. Si nnyo. Kale bannange nze waliwo omwami eyanjigiriza abamawulire naye yannyamba. Ani? Kubanga singa teyannyamba. Mwami yali boss wange eyo Fusion Band. Wamu aliko mu Fusion. Ye yaŋŋamba. Neŋŋamba era juzi nakirowoozamu neŋŋamba mwami ono yannyamba. Kubanga singa saakiyiga mangu naalitomedde. Abamawulire tebalina mukwano. Buli omu mukwano gwabwe. Buli omu, you know, yaŋŋambyewo n'aŋŋamba abamawulire they can make you and they can break you. Kati mweyo saaga gy'ogamba we nakitegeerera nakirozaako. Nga bwe oluyita banna ate olaba nakirozaako nga nsula nkaaba naye ate ng'oli akkubira essimu ng'akulaga ayagala kimilkinga ate ng'amanyi bwe kikkosezza by the way it was deeper than abakimanyako new kyali deeper than that nze n'omwana wange ffe tumanyi kye twayitamu naye Katonda mulungi munnaye byaggwa. You survived. Now you're okay. Byaggwa kati amawulire bakwano bange naye amawulire oyinza n'okuba ng'onyumya naye awo naye ng'akurekodinga gwe ngoloza munyumya bya okitegeera naye mba nyumya nabo emboozi nzipima mba mwegendereza. Okay. Saagala tugendemu oddemu okugendamu eyo depression. Because nange nakubirako awo. Wankubirako? Nakubirako naye ng'amasimu ogakwata oluwulira nze gundi owagundi tututu. Ngamba Diana gwe mmanyidde ebbanga mukwano gwange. The thing is when it comes to my child ekintu ekibeeramu omwana wange eyo no-go area. Jjukira alina emikwano asoma, she has a life, ate omulabe ku TV ng'ali mu ebyo. My child is my priority. Kati singa byali bikwata ku nze nzekka naalibadde mbiwa obudde naye byali bikosezaamu omwana wange. Kuvola tutoddanga munakwegatta kumana tumuzanga. Ani yagamba nze bagamba bye mwagala kuwulira ebyaddala olina abaana bameka Diana? Byenjagala mumanye bye mbagamba. Eyo tukale tuvuddeyo tuwadde ku project empya gy'olina. Ogamba erinnya yayo bagiyita batya? Baluyita Sumulula. Sumulula. Sumulula love. Sumulula Sumulula gulawo Sumulula. Sumulula omukwano gunjire. Kitegeera. It's a love song. Lady was waiting alinda bbaawe aluddeyo enkuba ebindabinda. Nkunoonya sikulaba ntunula mu ddirisa sikulaba. Okitegeera. Airtime aweddeko sigenda kukubira olutiko olungi jangu. Onzikakkanye. Webawo obusinga obinyonnyola bw'otyo bw'oli. N'osanga w'oli nga tetumanyi bumanya naye maama. Behind the scenes munange tomanya. Tomanya. Okay. So that's the project etambula right now. Yeah, project etambula. How is it doing? Nga omanya bya music osooka you give it a try. No promoting no pushing. Katonda wakuyamba nga luvaayo. Kyemanyi ku nnyimba ennungi zitwala time. Zitwala time ate nawe mwennyini al promoting altadde olina okukimanya n'oluwa obudde n'oluteekamu n'olindirira kaseera kasoteekamu amaanyi. By the way, when did you olumba ne collab gyokola ne Alien Skin wagikola when? That was 2023. 2023. Why that scarcity? Kuva ku luyimba lwa Alien go to the project chichi. Are you busy doing something else? Tochawa music time. Music yakutama. Mwagala mukola sitasobola kuntama bw'obanga wazaalibwa oli muyimbi tosobola kwetamwa kuyimba. Nabo bennyini aba disappearing myaka na myaka abeera yeye wakazuukira mu kuyimba yoza ayimba okuyimba it is something ekikubeera in born nga you move with it but ndowooza sinza nakuwa a very staunch reason nti eno naye
I think sometimes I overtake my time. Banga netegereza nnyo. Kitegeera nga wona byano oluyimba n'ogamba luta nsiruta ngenda tandikira wa saga luta nga sirina budde bwalwo ndagala ntenga nyina obudde bwalwo kati Katonda wano wamperedde obudde bwalwo ndowooza nduwa obudde ndu nourishing nange ndugoberere ndu promoting. Kitegeeza Diana tokyalya ku music koze muntu alya ku music toyinza kutwala 3 to 4 years nga olize that space ng'omanya how we consume music kati mu Uganda. Music ambeezaawo by the way. Nga tukyamu. Ambeezaawo oyo music wange gw'omanyi. Ambeezaawo. Ne ku Saturday Sunday ngenda kyotera. Enkya ngenda Busunju. Just that. Kuba sinza ebimu kale bwe bafunye bu gigs sizi postinga nnyo ndowooza oba. Naye olya ku music oli omukadde. Oyo yennyini omukadde. Kati ono omupya just naye agenda kwongera okumbeezaawo by God's grace. Project yoni ya Skin yakola etya? Yakola bulungi. Abagitegeera. Zena bayakola bulungi gola yakola etya? Tiyakola bo bitakisi. Mbuuziza kuza kidiza. Njagala mmanye gwe kati nje mbuuza. I've never seen you perform that song with Alien. Mune siruyimbangako naye kituufu. Anti collaborations kiraka ndowooza sometimes mufe ilinga ndowooza okukwatagana naye okukwasaganya obudde oyinza okubanga chance ze walifunye gye waliyagadde nduyimbe naawe ate nga kola olunaku nange siriiwo. Kakyetagano entegeka nga y'amaanyi mwali nga okusobola okuluyimba mulina okusooka ne mwetegeka prior oba like a month ne mwebuulira. Luno olunaku naye oli wendi ne mukwatagana naye ndowooza okukwatagana okuyimba collaboration ku stage. It's not easy. Nga ndaba abantu abasinga olukuba collabo nekwatayo buli omu aba yeesunga baluyimbeko babiri naye gwe balaba nnyo collaborations otegeeze collaborations olaba nnyo abantu abazimba ku stage. Kwa kati omusajja abadde n'ekivvulu wano ku Yidi. Awo twandigambye nti kati alina ekivvulu be yayimba naye ate mwayiza omuze obutakyagala kujja kuyimbirako bannammwe ku bivvulu. Fefe yakikoze Karokasi balina collabo 3 teyalabiseeko ate nga yakola rehearsals. For real? Yakola ne rehearsals. That's not okay. He must have a strong reason as why he did it. Gwe ku Yidi omusajja yategeka ekivvulu kya viewers. Ate walabika collabo ya. Like he did not tell me, he did not invite me. Okitegeera? Omanyi ze seetwala. Ze seetwala wantu nga tebampiseeyo. Era wonsangira awantu bw'otomanya bampise. Omanya you were invited. So nali nsobola kugendayo ntya nga I didn't know, but I want what's best for him. He's a good musician. Nakiraba ekivulu kyakola kyaselinga out. Ate salabako kolako kolabo gye yayimba. Teyayimba. Sagiraba kola olunaku. Salaba anyway nalaba clips. Oba yayimba naye salaba. So I think it's normal with him. Ndowooza muli abayaga kasita ennyimba zakwatayo zakola. Kasita nnungi. Edda olabika ebyokuyimba kati si bya tokyabirimu nnyo like afuuka business woman oli mu bintu birala. Ebirimu nnyo anti nkugambye. Nze nkugambye nkola era tonsanga awantu nonneekanga. Nkola gye tutegeeraganye ne bampa ssente z'empulira ezinzigyamu. Kyesikolerako kye kino eky'omuntu okunkubira because amanyi siina nnyimba mpya zitrendinga alowooze nti agenda kunfootola. Ekyo sikikolerako. Bali bakikozeeko. Bakikola nnyo olinakubira essimu nga alinga ayagala okulaga nti owaaye jangu wano waggwako jangu tukuwezi. Nga ayagala kuseera maama eyo mistake zekyo sikikola. So kati wentegeeragana n'omuntu side yange nga simunyigiriza nayo naye nga tanyigiriza nnyo ngenda n'enkola. Nkola by the music ambeezaawo nnyo. Waliwo ne recently waliwo abazungu abampa ssente soundtrack ya Kisumuluzo.
nasaninga nabo contract nabampa sente. Nako. Tena tuliye tulowo. Vasize nyingi naye jagadde kuwa picture nti music nemba simiride ku stage. Your music is working. Yeah. Sumuza as ebadde ku soundtrack y'ekintu ekimu. Waliwo gye bagenda oluteeka mu movie. Mu movie? It's like a documentary. Hey. Yeah. Chiseke bachabimaliza nenze namaliriza nabo they paid me. They paid you. Nakasente nekaya shwi. Nikagwa nawo. Balenda kumera okukulwana obadde bwa mpaako katate ulira sente wazimalawo. No, radana kusente za Kisumu. Kisumu za bagiguze sound we batyo. Teganjagadde kwa picture nti my music. Music mulyako. Okitegeera mulyako era mbeezaawo by the way n'omwana wange. N'omwana wo. Ne family yange. I mean ne mama wange. Ne mama wo. Ate daddy yeto mubaliddemu. Wako mami yekada litomubaliddemu. Tubeeyo. By the way, for clarification, people who don't know, omwami Aloysius Matovu-Joy, ye daddy. I was somewhere and employed abantu nga bakayana, by the way. Let me go that side a little bit ku daddy. And naye avuddeyo ng'akyogera, so njagala from adult mulire go watch feeling. Nali nawe okay wensula. Nempulira abakyala baali bawerakawo nga bakayana. Omu yabagamba naye gwe okimanyi nti waliwo sagawe ezaaliwo daddy ze yalimu awo ezaaluzzi. Omukyala onaga bwe okimanyi nti nate oyo omwami yazaala Diana Kabiite ne bawakana bonna. Nedda si ye nga tamulaganga biki. Ani atamulaganga ye daddy wajja ku TV yanneegaana. Nali kati bo according to bo. Then ekyo ne bakimala. Omukyava abuuza nagamba but waba ye how does she feel every like when the dad came out and confessed of being positive. And then in my heart I was like maybe one time unja kibuzaako ku Diana. No, I just admire his bravery. He's brave, and I admire his bravery and the fact that it's not the end of the world, yeah. Yeah, it's not the end of the world. So I just admire him, and it's normal to me. It's not something I can say. It is normal to me. Because I've been around people that have it and you cannot even know. I just love people that live positive, a happy life. Happy life, yes. If it happened, it happened. Then you can tosa chiberako bereko echo kabirecho because it happened. Kati omuntu wachozinga to live a positive life and teach others how to prevent it, how to, you know, it makes me happy. Okay. Tuingire mu music industry tuveyo just mchenzi jidde na Julia. Let's go into the music industry. Sikulaba nyo active mbayimbi bano bintu bibabeera sibwe wano babadde balwanira copyright badde sikulaba Diana. You're a little bit reserved. Kati about that nze mbiraba nange mbirabira eno but I'm proud and I'm happy nti bataddemu aga amaanyi kitegeera nze ng'omuntu ensonga lwaki tondabayo ndi reserved nga bw'ogambye ndi very 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 reserved naye tekitegeeza nti simanyi kituufu tekitegeeza nti just because ndi reserved simanya kiyisaawo bayimbi so that thing really makes me happy okulaba nga abayimbi bakwataganira wamu ne balwanirira ekituufu kye tulina okutambulirako. About seeing me there maybe in the near future. Ngakimaze kugwo? Atolooza biggwayo. Mukwano tebiggwayo. This is a lifetime thing. Ebibakuŋŋanya ng'abayimbi tebisala kuggwayo. Mukuŋŋaana paka n'emyaka 10 nga muli awo mukuŋŋaana. Kola kati ng'abaakadongo kamu. Olabe bakyakayana. Yeah, bakayana ne bakola they come together myaka gye baliko kitegeera. So in the near future I'll join
Ebise muntu lowozesa nti mwe mulaba nti abakirimu tebalina lugendo nga sinagatawaana n'ebyo. Kisinziira ndowooza waliwo abalina endowooza naye endowooza nze sigirina nze ng'omuntu just ekitambeezaayo because I'm not that social naye ate sirina buzibu naye simanyi ku socializinga nnyo oba sijja kweta anti-social but oluusi njagala nnyo okulabira ekintu from a distance nsooka nenkyetegereza naye nga temba sikirinaako buzibu. Bano badde mu parliament nga twetaaga amaloboozi nga agammwe koze ennyimba zo zikubye tubalaba mu parliament gundi newe bavaayo ku celebrating nga babawadde copyright Diana few. Kati kankubuulire Dias buli muntu yatonde alina engeri yatondebwamu waliwo abantu abatondebwa nga boogezi bamanyi okwogera okitegera even in the Bible from way back Katonda yali atuma Moses agende. Moses yasooka kugana naganzana nagira ngenda kukolayo ki. Sisobola kwogera. Naye ate nga Moses y'omu ku bantu abali basinga amaanyi mu Bible. Ekyobutamanya kwogera kitegeeza nti teyalina maanyi ge Katonda yali amwagala nnyo kuba yali mukwano we nga mutana mukwano. So kyekyo kyogambye nti ennyimba zange ze zimu kuzaakuba naye ate tewandabayo. Kati ate wali bonna abaaliyo bayimbi b'amaanyi okitegeera yadenze saaliyo naye ate waliyo abo Katonda be yatonda ndowooza nga balina otukiikirira ne babeerayo ffe abatasobola nnyo kwogera naye nga tulaba tusobola okuwa sapooti yaffe ate mu ngeri endala. Njagala nnyo okubeera backbencher. Si backbencher njagala nnyo okubeera omutwe nga wendi ndi present naye tekineetagisa kwogera nnyo sometimes simanyi nnyo kwogera nnyo ddala simanyi nnyo byakwogera bingi. Oba otya entalo ezibivaamu ogenda okulaba nti bano bagenze sayidi eno bano. Okay, ndowooza n'ekyo nakyo kiri a part of it. Okwogera ennyo manyisa okwogera si kwange. Si kwange. Ng'omanyi muzindaalo. Manyi muzindaalo. Wow. Okay. Ebibuuzo biri mu mutwe bingi bifumuuka biti. Okyagenda ettaki? Ngenda. Naye si nnyo nga we nagendanga. Business zaggwayo? Gye ziri nnyina ŋŋendera. Olina kugendera? Naakola mu kifo kyo? Andeetera bye nali nga ŋŋenda okuleeta. Wali ogendanga ku kima bikidde yana? Biki byogedde ogenda okima ettaka? Engoye. Olina botiiki? Naye kati nnyina agikwasaganya. Balugamba botiiki eyo just ebeera woofiisi zammwe. Waliwo wano omukyala yavaayo ani? Generations wamulaba ku TikTok abeera Canada eyo ng'agamba ki yajja n'atugamba mbu teri mukyala adiringira mu boutique actually yawa ne percentage 99% mwena mwetunda. I don't think that's true. Olaba bagamba n'ogamba bayimbi beetunda percentage era omuntu ayinza n'ogamba 99% naye nga is it like it's not like that. Okitegeera ndowooza maybe abasinga abangi naye it's not 99%. 99 ng'eba nnene. Anti yagamba almost ne kali kawano akaliseyo bulesi. Kale wakiri yaligambye 50 oba 60. Abantu mwe bali abakola business zaabwe ezengoye ate nga zibabeezezzaawo n'abaana baabwe. Abakyala bali serious bafunye ssente nga tewalina nsonga lwaki abagenda okwetunda. Abalina ssente bavuza amamotoka ga Range Rover amanene ag'ebbeeyi. Anti bagamba boutique gyakola vis-a-vis ebintu byafunamu nti ekyo nkiwakanya mwebali abaana ogwo mulimu by the way guliko eri erinnya gukyo kituufu guliko eri erinnya ate ne waguyingira okumanya erinnya kweriri saabimanya nze byansangayo nti mwetunda byansangayo nabiwulira ntandise okugukola mbu abawala beetunda si gwasoose okiŋŋamba by the way aga Katonda si gwasoose naye kati nga for example nze neetunda nze seetunda neemanyi yes neemanyi ti mulimu gwange gwe nali nkola kale yadde nagu kati wakula bateeka kati abakola waliwo nga binkwasaganyiza kati obola n'ettaki wagibumuzaamu ngenda once in a while like once in a year wagenda awo ettaki amawulire abaana waliwo abakubawo amawulire ne bagamba bannange Diana ttaki bagamba ki nga babiresera mu layini ya generations ne bagamba nange
kyovola atava ku nnyonyi abana baba mbukinga olugira ngo ojja n'obusuuti bubiri ng'otulima mbobadde okoze eki nti obadde ogeze essuubula kitegeeza abaana baboogerera ebintu ebyo nga si bituufu ekitegeeza kubanga olaba bayira weeti ate nsoose kiwulirako ggwe badde sikiwulirangako balinga nawuliranga bagamba mbwe Taki nyinayo omusajja mungenda nembeerayo kubanga nze nagenda ng'oluusi nebeera n'emyezi ebiri ati byebyera ababeera bagamba mbu nyinayo omusajja kye nali mpulira kyokka ati era byebyo naye ekyokwetunda nsoose kiwulirako ate ng'ogenda omusajja n'atakwokyayo ate omusajjawo bbaawo obeera weetunda osobola okubeera n'omusajja nga n'atakwokyayo of course ate nsobola okubeera n'omuntu atampa kisobola njawulo ki naye oli abeera bbaawo omuntu omu ate oba omwetunzeeko oti just in case bwekiba nga kituufu naye nga walina omusajja Taki ngambye just in case okiba nga kyekituufu kyekyali kintwala kakati kiki ekyabaawo n'otandika kugamba nti kotume muntu mulala annange kubanga ate nandikambye nti saawa zino bwe wandibadde ng'ogenda nnyo kuba ne music tokyatanga bwe wali ota mbaako n'ebinkuuma n'ebinfuula busy kati oluusi ate nagendanga nendo nga bwe nkugaa nti mba ne bugigisi wange nga siriiwo ate nga balance oluusi ng'embula bakukubira nnyo toliiwo nengamba let me find kansikizeeko okufuna balance kyokka kati gigi zijja nnyo kati okusinga luli wali ng'oyokya zijja ezimala ne zikugala n'okutambula ogenda e Taki Diana nedda kankubulire omanyi lwaki mbadde saagala kwogera bingi because ebyo ebintu by'okutambula ku nnyonyi saagala abantu ba misunderstanding naye okutambula ennyo ku nnyonyi it comes with a lot of anxiety and stress okitegeera ekintu ekyo si kyangu by the way ekyokutambula ennyo ku nnyonyi gifuula akagaali wano oba akakitandika kiba exciting naye si kyangu otuuka ekiseera nga you have anxiety okitegeera the thought of security the thought of ngenda kuvaayo eri ate ngenda wenviiramu eri emigugu oluusi weetise emimonde weetise watwalanga emimonde to survive baba of course emmere yeri etama to survive obeera ogamba oba emigugu gyange tegiibule oba obeera ku stress gayiki ngayagala okulya ku lumonde ebyo byabeeranga byange byakulya eri kitegeeza eri wali okozeeyo amaka ebbanga lyemba ngenda okumalayo oba wiiki oba wiikisi bbiri oba toyagala kulya biri so it comes with a lot of stress and people abantu abamu tebakitegeera but it's the truth but for that reason yogamba kati kambereke kaseera nfuna babindeetera kambereke wange mu nsi yange omanyi sagala kuinterviewinga nnyo bakwano bange lwa nsonga ebyokubuuza binnema kati kino kimubuuze twateesezza gwe bwombuuza kyesobola okuddamu nga kyesisobola nga sikiddamu so kati nomala nogaa Taki kanjesonyiwe bara ngendayo once na while naye kati okyagendayo olwekyola olumu eba njagala byekwatiramu ng'owulira abaana akasente tekajja bulungi oga kanzije mbasololezaawo naate nkubuulire dayasi ekintu for example nzirayo ku ekyo ekintu kyogambye mbu baali bagamba weetunda okimanyi nti nno omuntu ng'okola ekintu ekyo tekyebulizaayo kitya wabeerawo era omuntu akukwatiramu at least wabeerawo era information ng'abantu bagirina okitegeera ng'abantu bagirina but the fact that mine is clean you cannot find anywhere ng'omuntu alinako information efaanagana bwetyo nali omanyi nti no Taki was among countries ebagamba bannayuganda gye bagendanga ne bakola ebintu ebyo wabiwulyanga ndabiwuliranga naye nga bagamba mubeera beekusifu nnyo nga it's hard ate nga mubeera bakumapeesa ontaddemu ogamba mubeera okay babeera bakumapeesa kompyuta bambi I'm not judging anyone simanyi bambi ebyo sibimanyi nnyo kubanga nze wansi nawale natambulanga obanga ogenza okugula ebintu mu maduuka ogenda okuwulira ng'omuntu akuyita ng'akutegedde okitegeera n'oyimirira n'obabuuzaako nga kisumuluzo Diana
baida abampita kisumuluzo kabite batono abantu ampita Nalubega Diana Nalubega Diana era notunulayo nomubuuzaako semanyi si judging abantu ezo judging omuntu ng'ayina agasente ge ngaze ku holiday okitegeera ngaze ku holiday ng'ayina ky'abantu alina ssente zaabwe mpola mpola so nogamba be bamanyi kandi botike eririddawo Kabalagala tokyabeera mu kibuga eno Kampala tokyabeera mbeerawa gwaliyo wabeera eno gundi wavaayo mbeerawa obeera yiri eri ku gundi Masaka Road gundi Tiana Road nabeera eyo mbeerayo nga ngenda waffe Masaka kati eyo mpitayo buyisi awo edekubo mpitako pite paka waffe nenze sibeerangawo kweri okkubo dana obeerawo ega njogere gye mbeera ku kamera nedda mu area watayogedde nti mbeera mweno area ne wenva simaze dakiika 2 mu kkubo nga nkutuuseeko gundi simaze dakiika 2 wavaayo ewa buziga wavaayo sibeera na buziga wavaayo mbeera mweno area eddade tombuzaabuza agala kundetera babbi era kuzaala nga bataabuka zisagala baana kumanya address yange baana ensi yatabuka by the way njagala kubuuza emabegako nakulabako ne Farouk wakola interview ne Farouk noyogera ku kya waliyogera about the industry the challenges they were facing so hard zezimu kuzakuletera okubanga music oli nga nesikamu wesikamuko you talked about the challenge over Malogo something like good it was just a topic that arose yambuuza nti omanye okkiriza nti eddogo gyeriri just a topic naye nze eddogo nga linemesa litya okuyimba ne mulokole nze tumulokole temuli bakristaayo nze ndi mulokole wava mu ddiini yammwe nze ndi mulokole gwe kyolina okumanya nze ndi mulokole ate abalokole tebamala gabaloga ninako ekisenge kyoba namugamba gyeriri but not for me okitegeera bwe tebasobola kukuloga oba nawe olina amanyi agenjawulo nebwogezaako olina amanyi agenjawulo nina amanyi agenjawulo genyina Katonda omunene Katonda omunene gwe nina ate mukkiririzaamu nnyo so kati amalogo bagyegali oba tegaliyo nze tegankolako as a person naye nga gyegali ate tegasobola tegansityangako mu music industry mpozi bo abantu nga kyebalowooza manyi buli muntu alina endowooza ye naye nze nga nannyini kyo sikiwulira nti oba waliwo eyandogaana ne banannemesa okuyimba no wekyanga mbone wekyanga ko alieni jangu mu ndoondo bambi ani kumwena yanoonya munne alieni eyannoonya such a sweet boy. Kati nini how have you called a boy? That's a guy, a man. He's young. Kugwe. Ate kubalala mukulu? Yeah. I don't think so. Okay, he's such a sweet man. Good. Kati mkamkubuze, bulijjo nyala kubuuza emboozi. How alien wakubira? How did it like gwe tombu narrating lwakubidde? Yankubira ndi mu byange nga ntudde nankubira nangamba yeye emugamba oli kale nagamba bugambirize nga nze negamba onalimba nambuuza we nemubulira wendi najja woli najja nambuulira tewamuwa buzibu sitera nokuwa munayinze bayimbi buzibu n'abantu kasanda banga kyannonyeza kintu kingattako sisera kuwa bantu buzibu nkuwa time netwogera samuwa buzibu bwonna era yajja netwogera nenkeera ku makya nengendayo kufangono gye mwakolera olwenda mu studio ani yawandiika nze najja n'ebyange naye neyewandiikira ebibye actually mulimu ka part molo oluyimba akasembayo be bakawandiika akako
Eyasooka yali yange, then the chorus is mine, then waliwo kapaati akalala ke nayimbamu be baakawandiika. Naye nga it was a good experience. The first ever nali sikolangako collaboration Muchangambao. I was like, let me give it a try. This guy is first of all trending. Secondly, anoonyeza ayagadde ndowooza nsamulizeeko ku trendi ye. Nenkitwala bwenti. Nokitwala. Nengamba kangende nkole yadde sikolangako kolabo yonna. Kiki ekigaana okukola ne bayimbi banno? Collaborations kati olaba nga bwombuuziza temwagiyimba temugiyimba nazibala. Nga I don't want to come off selfish, rude. Naye nze nagibala nga ndaba okugikola nina okusooka neneetegereza nnyo. Okola omuntu n'omuntu kolabo. Gwenkola naye tunagiyimba. Njagala nnyo okuyimba ekintu. Nga munasobola kipafominga mwembi. Nga mukimanyi nja kipafominga. Then ndowooza n'ekiseera tekyali tekinnatuusa. But wabeera mu industry awo ng'oli active. Mwalimu abantu bangi abali active benda abantu wandikoze kolabo n'abantu abawerako. Why oliso omuntu ajja kulowooza oba Diana yeematira yeeraga oba ebyekika byagana okukola kolabo n'abantu? Ate by the way bangi abali bagala tukole. Kiki? Collaborations sigamba nti sizaagala. Nzaagala. Naye ndowooza napimapima ngamu ezimu nga tezimpisaawo ng'omuntu. Ng'oli akusaba kolabo ng'olaba tekuyisaawo? Nga ndaba terina kyegenda kunnyongerako oba nga tempisaawo. Eyo nenjerekereza. Ogikola nebaawo wadde tekuyisizaawo naye? Nebaawo. Like it sounds a little bit selfish. Nti Diana ebbanga lyoyimbidde. Olina kolabo emu. Ate nga nayo ya juzi. Nga ate nayo ya juzi nga nayo olaba nayo yakunoonya kwesibako. Teyaneesibaako. I don't think so. Nongamba yakunoonya. Yanoonya. Oli ajja kugamba Diana either oba toli selfie olinamu empisa embi. Anyway, let me say I'm selfish with my voice. You don't want to share your voice with anyone? I don't want to put it anywhere. Oh, by the way, I have a olimba olimba ne Eddie yawe. Lwafuluma. Terwafuluma naye nga nzijukidde nayimba naye. Muli bamyepanko. True. Eddie yawe asobola okukola n'omuntu oluyimba ne bamala omwaka nga bakola oluyimba lumu. Omwaka? Myaka 5. Nga mukola oluyimba olu. Nzijukidde I have a song with him. Tetulubala, tetuluwulirangako, tetululabangako. Which hour was that? Sirwogera. Myaka giyiseewo by the way. Teyaluta, tanaluta. Alaka jaluta. Lwali lulwe. Lulwe. Temuli mu kigambo kyange n'ekimu. Buli kimu yawandiika. Kati you see? Temuli mu kigambo kyange n'ekimu. You selfish with your voice. Njagala nnyo nenteeka eddoboozi nenteeka awantu nga nange mpulira kyenjagala nga nange mpulira nkyagadde. Nga mpulira nange kimpisaawo kinnyongerako. Nkyagadde. Newemba nga nyina omuntu gwe nnyongerako. Oba nga nze mwongerako. Naye nga ndaba bijja bimaking a sense. Kati if anyone comes kusaawa zino osobola obba wa kolabo? Kasanjira wange nga emukolera making a sense. Nga kimpisaawo naye kimuyisaawo nsobola ogibawa. You mean at that time bona wako approaching abatunulanga gundi kolabo zabe nga making a sense? In that particular moment. Nga mpulira tezinkolera. Oba olusayinza nga mpulira terinkolera. Abantu turning someone down tebawuliranga bubi ne bagamba era bawulira bubi waliwo omwe yannyiigira by the way. Nakati oba yanvaako naga muno mwala yepanga. Mama yannyiigira naye nze nga ndaba kolabo ye tempisaawo
ate ngengeri jazzeemu azengo laba alinga zokuyamba okitegeera alinga zokuyamba ate nga akikulaga ate ekizibu kyennyina nze nekkiririzaamu nnyo nina ebintu byesikiriza mwotukidde okulinoonya ng'okimanyi eddoboozi lyange olyetaaga like why are you coming as if you're helping me nze nekkiririzaamu nti ne bonsanga nga nsula mu kasiisira gwe ng'osula mu mansion the fact that gonoonyeza come with respect okitegeera ate newanya ekitiibwa so nyinza okwogera naawe nekuputinga down nyinza n'obutagamba nedda mu reaction yo neeraga bulazi reaction yange neeraga oba nonoonya nga tokyanfuna because nti engeri gye wampurochinzemu okusooka yabadde eraga nti so bw'otajja ng'olowooza Diana nze sibikolerako because I remember even my first time okunoonya okusoma amawulire celebrity edition ku Urban so wali omu kubankolera shade nungi I appreciate by that time nali producing up good okunoonya lwali lutalo lwali lutalo ndabika ng'omuntu anoonyeza nigira biti ate nakunyonyola naye n'owuliriza yalimu okusoma ati ke kali kuzaayo ku kali kali ke nkugambye nti Katonda yatonda buli muntu ng'alina ekintu kye kati ebyo weebityo bibeera bimpamu obuzibu naye a challenge I take on the challenge nenkigezaako kukolaba ogambye nakola bulungi because wetutunuulira these days people want to obuli okugamba nti nno nafuna chance nenkolako negundi nafuna era people count their blessings nga bakoze challenges n'abantu naga nze no gwolaba nafuna chance nenkolako negundi olero munna nanyumya n'okunyumya ngagamba working with that lady Guni, you've denied a chance you've denied the artist that chance that talk that experience nawe and you that talk olingo gama when ali kola ne Diana this and this you've didn't obamye that chance even right now ochaji bamye what are you tumanyi nti wokoze ne alien osumulukuse katandika okulaba collabs n'abayimbi abenjawulo ojazira n'endala ezijja era kenyina bentunulira nga mbegomba okuyimbako nabo ssebo yes no dayas ningo batuukirira njaba tuukirira wulira neno zo wulidde njaba tuukirira obe ogombera from afana tunafuna nabudde bo batuukirira njaba tuukirira gojja kuziraba nga bu zizze wematira n'eddoboozi lyo kyenzudde tuyagala jajamya ddoboozi lyo kiraka just kikula kyange kiraka just kikula kyange namune okuyiga tekuggwaayo okuyiga tekuggwaayo laba omuntu n'owa myaka 10 era oyigayo ekipya so ndowooza ngenda tandika olisuulasuula legera lijajamya ekyolimbye Diana ekyolimbye lwaki ngenda tandika olisuulasuula ogenda kwekanga ng'oliwulira ne wotalisuubira nga nalisudde nga naligabiddeyo omuntu so it takes what oli okuwandiikira oluyimba weewandiikidde olina ennyimba ze weewandiikiddeko nga gwe nyinayo nga 2 na lifetime nga luliwa naluliwa oluyimba lwaitambuulira olwo nze naluwandiika then there's Kabiite not all of it naye nkitwala nti nze ntandika okukyogera ngamba nti nze kubanga nze nalutandika from the word go then netumumaliriza ewa Eddie yawe Eddie yawe yakuyambako naluwandika chorus yonna ye then other parts tuzisharinga nimba ndowooza 2 so far then endala ze newandiikidde sinnazita. How many projects do you have with Eddie yawe? There's no that alone. Kabiite okuleka neri gye mutafulumya neyo gye tutafulumya abeera za babiri bakwatagana era oluyimba ne lutavaayo
naye lujja kuvayo I think nga lwengedde ndowooza kyalutalese lwengere Mukama Katonda myaka emeka we luliviirayo nze ndowooza luyengerere eyo myaka emeka kulwekangira ku radio nga luvuddeyo ngambe ebyo si ddoboozi lyange. Recently twafunye gundi nti twafunye neighboring acts. Obadde sharing neighbor writers, are the writers benefiting from your music too? Neighboring acts? Nga it benefits the writers. Anti neighbor basayininze copyright and the neighboring acts kitegeeza nti buli muntu ali involved mu oluyimba alina okufuna. Naye ebyo ebintu tebinaba kutuuka ku at the bottom of everything. I'm thinking bila katebinaba, but really organized. We bana batandise okufuna. I'm happy for them. They deserve it. Bana abawandiisi. Olita atule wansi na kutandika okubalira ebbanga lyolidde mu luyimba nayo. Tutandikira ku mbadde tutandikira wano ne tubu. Singa obadde gwe nga gwe wawandika ng'oli adudenga. Era kimanyi bulungi etteeka teribaddeewo eryo. Okitegeera tutandika we litandikidde. Yagakweranga bano tutandika we litandikidde. So I am happy for them. They deserve it. Bawandika ennyimba. Tulina kutandikira tugambe nti lwafuluma ddi tutandikira twebale. Yet tugenda kwebala tutya. Okimanyi nti nno ffe twatandikira okuyimba ennyimba zaffe bazitubbako ezimu. Abantu balala nnyo abazifunamu. So it is a process to even regain all your music. Okitegeera kati gwe omuwandiisi ogenda kummanjanga nange nyina bemmanja nange nyina benjagala okusuuwinga. Olina ennyimba zo zotalinaako buyinza? Of course. Beerako ku internet. Nga kulimba ki? Nyingi zibeerako mu different platforms nga olaba abantu but yet to organize. Kyobola nagaye nti ebyo ebintu abayimbi bakola ze binsanyusa. Ye binsanyusa. Kubanga naffe music of agenda kwera organized omuntu obeerenga ekintu kyokiyina nga kiri but it's a process. Kati gwe omuwandiisi togenda kujja ommanje ssente nga nange nkyayinda bintu beneesunze okusuuwinga beneesunze nange okugjamu ezange zabadde nga balya. Kakati awo kitegeeza tulina kusooka ne twetereeza bulungi ne tuorganize nga tukuŋŋaanya bwe tumala vvu ne tutandikira awo. Ekitegeeza mwatandikira okukola music nkangambe gwe watandikira okukola music wakolanga music nga omutabuti nga tomanyi bani bamukozesa ku platforms. Bangi abayimbi abakola ebyo sinanze nzekka ate ndowooza era bangi abakyakikola. Yes. Sinanze nzekka. Lwaki temufuna team nga woba otandika okuyimba nga esobola okuorganizinga music from the start? Lwaki otandika na butandisika kuba ekinakwatira ye? Ate nekikwewuunyisa even in the beginning music wange ennyimba zange zasooka ebbiri zali bbiri ssatu nali mu record label. Wali mu kati bani fusion band? Fusion band bali bagita Gong. Oh, Gong bali bagita ya DJ kati yafuuka ya DJ. Yeah, Gong naye nabo I don't think they were organized enough to see into music. Bam organizing I don't think so. Kitegeera. I think entegeera okumanya kwa kajja kati. Abantu baka educating mu bino ebiseera. Mu bbanga etali lyawala nnyo baka educating about music, how you can benefit from it in different ways. Okitegeera. That is why they are putting in the effort to see that ekimu kibeera organized. Kale ovodya mu Gongo okugenda mu gundi mu fusion. Ani akutwala? Omukulu? Omukulu ki? Kasi mukwita. Nagenda nava ku show. Nali ngenze kuyimba ku show ya Namubiru. Irene. Je naveeyo munange ne crossinga over to that band. Nogenda mu gundi. Abagongo nga mukkiriziganyizzo bawa. Tetwakkiriziganya era kwali kusika muguwa. Babaga ogamizi sidda. Naye abayimbi mukutula abantu emitima. You have that habit abayimbi. That the way I did it when I look back, nali muto by the way. When I look back right now, ngekundowooza yange sali kikoze nga bwe nakikola the way I did it. Still I would have left, but I think when I lived in Zion, there is no good living. Kubanga naye yali atunuulidde nze nga ina record label empya, but I think I wouldn't have left just like that. Yeah, just like that.
maybe nalibadde nfuna engeri wa jenvaayo sava nti wana movement wana kolachi but it wasn't so good. Kati olala convincing ogenda mu gundi mu Fusion omukulu yennyini Kasami oba gundi? I think one night was bali all together ndoza bateesa ne ban scouting ne banoonya bona bona no muchalani anayo sichwani mu meeting yali mukoya yali tayo tebakwatagana bonyina Irene. Ayo ino ngoma nye ebintu byedda ebintu byedda ebyo mbuga manye ebintu byedda oyagala kunkuza abane nakuzina kati nange ndaba yo still you're young. Anyway, abantu abaliwo by then nga babiraba si myaka jadda nnyo. Myaka si jadda nnyo. Nga babiraba wano ku Waterfront Beach muzimbye ka gundi wano nga we mubire endongo ekyennyanja aliwe bakirabako. Ate abamawulire mwagendangayo babe mwafunangamu. Of course. Mwafunangamu. Nze mwali nali nga mbeera mu busonda bwange. Walbeeranga mu busonda. Nga big berry nga bitula ali ne bibala abantu gamba bamyakana ku kanyimbidde bulungi. For real? Chitu when we try na audience. Nenga ya big berry. Chitu. No 6 packs. Nothing like that. Nga bona mbuto batakulira eno. Bamyanyimide ajje wano. Audience anyway percentage singera yali eyo. Wanga abantu bagalanye ebintu ebirungi ebinyuma. Byanyumanga. But what happened? Church avira confusion yokugira. Munone mudduka ekikumi. Zena bayo byange. Abalala gye bavirayo bayira yinze saali nayo naye kubanga essawa y'okubikuba mu mawulire antwalira naye nze nali already envuddeyo. What ofuddeyo? Nali nvuddeyo ndowooza myezi nga 3-4 navaayo. Si bya love bye byabatabula. Ze love issues. Waliyo ebya love. Mawulire biki byakutwalira mu kale? Just back band matekayo nti abayimbi bavuddeyo. Nga ki ekibajjeeyo? Kabulemu awoza daddy yagikoowa. Something omanye ebintu that I have a poor memory. Kabulemu awoza daddy wange. Daddy ki? Kasa. Kasa. Yeye sagala di malayo munage. Ebyo sabirimbo zababirimu basana byeyogerera. Kati gwe kyakujja in the first place. Kuba ovudde mugongo ovudde to basibudde. Ogenze mu Fusion. Sibwetyo. Kati erije nasomera amawulire gwe gyokyali. Nedda. Olaba. No jendi. Mukwano jendi. Okyali producer. Nedda kati mberayo kasana na kadi. Kasana nakitegeezo ine ebirala okwasaganya kino olabanga. Kati ngekyo wakikola olaba ndowooza ng'osobola okukigattako n'okigattakola nga kiganye ng'ogenda mu kirala. Wagenda okulaba nga wali okusemera ku mmeeza entukuvu bangi buli omu ayagala tuulako. Ku mmeeza entukuvu? Tewali we nali situuka. Ku mmeeza entukuvu zonna z'oyogerako nali nsizituukako. Nga nzituukako. Naye just ndowooza nalaba nga it is not for me. It is not for me. Naye ebirungi nabifunayo. Nabifunayo I thank God. Tewali wabi. Tewali wabi kwa wagenderawo yali eri ku top. Nga buli omu agamba fusion. So I thank God for the good things bye nafunayo. Okay. So would you encourage bana abato naddala bayimba bandi okuyingira such ebibiina bwebityo? Ebya bandi. Kabirimu competition ngeyamwe we yalimu. We're very healthy. If it's healthy competition, why not? Yali healthy. This by the way, sina experience mbi nyonyonyonyo zenzijukira. Nzijukira twatulanga awo n'abakongo baffe ne batukubira ntuyimba tukola practice. Sijukira nnyo ntalo. Nze ntalo nowe nagenda ndoza nasanga biwedde. Ngazi entalo zigenda. Biwedde. Nze nabirabanga bimu nga birana mu mawulire. Ngambye kangaze nga sibirabako wali face to face nga sibirabaho. Ugenda kulaba eggulu erikubye. Ngobye kangira mu mawulire naye kati nga we nagambye nze ngambirabira eri. Ne mbyogereko ki? Wali. Sina nnyo magezi gali awo gagamba nti ngenda kwogera ku ebyo amagezi gennyina gali. Wali fala. Mu bintu ebimu ndi fala. Amagezi gabyo sigayina. Ngachi. Diana tonimba. Diana omanyi mu public wano ogenda ne wefula bwoti. Naye
Ki? Ekyafala tukijjeko. Nsasazza nnyo. Mu public? Oh, naye eno. Allah, oli juwaagi. Jawo kansasazza nnyo. By the way ndi mugezi. Nnyo. Ndako kwongereko. Nnyo. Ne mugezi nnyo. Ogatta. Kituufu. Kati saagala otandika kugamba nze ensi we yeetaaga naye. Kituufu we yeetaaga. Yeetaaga ng'ogatta oli mugezi nga toli musiru. So can run you over. Balowooza nkumbe. Anyway, by the way, we have a new song with Diana. Oluyimba kweruli ku platforms zonna. Kweruli. You've judged joining the TikTok late. I don't know why. What did you wekweka? I think lozanali nemeddemu olwo old school. Oba omanyi TikTok yatandika y'abaana bato. Ba baby ba Gen Zs gye yatandikira eyo. Bwana Uganda we twakiraba. Bwana Uganda we twakiraba munna. Ati nange ndi omunno kubakiraba we. But nze nagenda okulaba nga older people on TikTok. Nange era wena joining nga ndaba kuliko abantu abakulu kuliko ebintu bingi kagamu kuliko tija kipopo sajja mukulu afukula olubuto. I'm telling you. Nagenda okulaba ngamba what? Kana missinga dda. Kitegedde. Abantu bangamba toli ku TikTok nga beewuunya gamba siriiko. Kati gwe ku TikTok okolako ki? Promotingirako nnyimba zange. Kati promotingirako mbeka Diana. Nezo zonna enkadde okimanyi TikTok ezza abantu ne bazuukusa abantu be bazireeta. Batya? Abantu weekola olinga atudde mu challenge y'oluyimba nga terina ku page yo. Yeah. Nasangako challenges nga zigenda for example eza Kisimuzo nga zigenda 20,000. Eza Kabite nga zigenda 2,000. Mpulunguse 3,200. Kyoyogedde kituufu. Naye kinkozeseyo chance, I use it as a platform to keep myself engaging with my fans. Kyekyo kyensinga okukola. Ne entertainment eriko ebisesa. Eriko amawulire. Obeera informed. Dana, wali twaddeyoko ku gundi concert. Why? Kwanza jokera ebiseera gundi we yatuwera concert. I thought you were coming next. Zari Brown. Jukira concert ye ya La Bonita. Aga nina poor memory. Tofudde. Kati all we knew. When was that? Billy Meka. Zari Brown kankebere wano. Zari Brown La Bonita concert. Kozi yakwata ngamne tugambira ddala nti kati omuyimbe yali addako yali Diana. Naye mama nja kukola by God's grace. God's grace. Abantu nga bagimanja bambi bagibanja. You have bagibanja. Tosa tuyimbire okumala essawa namba. Nsobola. Nyimba weeziri. Nyimba ezo by the way weeziri. Kati kiki? Ate bafaani abagibanja babeera bazimanyi. Bulungi. No. Gwe kyo omanya ate katojja kwewuunya. Ng'abaana these days nga bayimba ennyimba zino okusinga ab'emyaka gyo. Of course nange kyewuunyisa. I thank God for such music. N'abaana abato baziyimbira ddala bazaagala. Kitegeera. Tujja kutegeka. Diana D. Kali aga nkugamba eddi. Because really. Tujja tegeka. Kasooke twetegereze. Nga yeddi olwo. No yandeetera byakati nje nnoonya yedda. Concert eyo yanfuukira akayinja mu ngatto. Wagirimu nagifuniramu ebizibu kata bankube n'emiggo nze gwolaba. Bizibu ki? Era nenkwata ekigere ky'omwana kiteeka ku TV. Ekigere? Foot. Ekigere kiri ekitambula. N'okiteeka ku TV. Nga kinene? Lwaki wakuba kigere? Walibadde omukuba yenna. Omanyi buli muntu alina insecurities ze.
Kati omuntu iyo yali ya gundi 2017. Okay. Kati katulabe ekigere. Ate ndeka mbako. Kati mpulira nange njagala kulabako. Nja kikulaga. Nja kikulaga. Nerufuuka olutalo lwaddala. Ngamba mukama. Eno kulaayo namanya wagisudde mu WhatsApp group muvumo oyo. Olunaku nfuna amasomo agataka wansi wa 5. Mpulira njagala nkirabeko. Kiki ekyakuvumya okutuuka ku ekyo nga kyali kyamaanyi. Nkubuusiza concert yo. Sigambye tuzze ebyo. Obadde onvugudde munnange. Kakati when are you preparing for us a concert? Katwetegeke. Buli wokoze oluyimba olw'amaanyi ne tulowooza, gone are the days duli baakolanga luyimba. Ng'oli afulumiza oluyimba n'atu concert n'agituma oluyimba. Kati gwe tokyasaawa wano tosobola kukola concert ng'ogitumye luyimba. Netta. Kati ugituuma ki? Kuba sina album, sina gikuŋŋaanya. Kati concert saa zino tugituuma ki? Balina ennaku zino ebintu bazituumatuuma amannya naye nga si gundi. Kati nga olaba Samisa gyakola, nga bwe walaba Irene Matovu gye yakola, nga bwe walaba Stacia gye yakola, gye walaba. Kati for example yange tugituuma eki? Iyo for example tuyinza ogituuma tugituuma eki. Naye omanyi tuyinza ogituuma ate Kabiyite. Nyata ulato gitumye sirikadde nnyo. Loose thinking amuli mugundi. In the people's minds. Yes, because even at one time abantu bali bakwitanga Diana Kabiyite. Ola anti wogituuma Diana Kabiyite. Diana Kabiyite live. Toteka kona ja concert. Live in what? Live just. Live. Tujja kufuna ile. Notekako wali ekifo. Kati goli wa Serena. For real. Yes. Nga nesimu. Oli wa Serena cause boine ennyimba nga nungi ate nga noli okolaba omanyiwe tumanyira nti ennyimba zonkadde. Tulaba abakyala abakulu abazze nga balina obubina obunene. Bambi. Be basinga okwata emingezo concert. Gwe otunulire zonna zonna concert z'abali. Ogero kulaba nga abakyala abalina endoddo z'obubina bazze bwe bati. N'abasajja basimidde empale muno mu lubuto. Omanya. Ekyo nga kiba kirungi. By the way, they are blessing. Eba blessing. Okubanti abo bakuwagira, abato bakuwagira. Kubanga kati abo we batyo bonyumya. Nze nange babera bampagira ndi muto. Okitegeeza bera balaba akaana akayimbye obulungi ne bakawagira nga bamama bange. Oli mbalo wasooka ine emyaka emeka? But I was in my early 20s, earliest 20s. Wali 21? Ojja kumbala. Oli mbalo wasookera ddala walina emyaka emeka? Gwe kyolina nkwadde clue. 20s. Katubale wali 23. Tambuze emyaka. Oyagala kubala? Sigenda kubala. Ekyo nkirekedde bali babale. I still a baby. You still a baby? Still a baby. Tujja kubala. Anyway. Nera si wabi. Si wabi. I thank God. Yeah. Waye nfunye mujine emyaka. Si bibi. Si bibi. Okay. Byokozemu nabyo bikoze. Byenkozemu mbikoze ate nga Katonda kyandeetera I believe. Yeah. I think I even feel like I have just started. Started what? Started. I always feel like I never feel like obudde bugenze. I always feel like I have just started. I am like I've just started. So I don't feel like ntuse. Even in my mind, abantu bate banda. Nze jembera mu mind yange. Omanya nti bangamba I'm just starting. Situkanga. Okay. Situkanga. Ye Dano wakazigo. You rent it? What the hell? See, Buy the akazigo kange. Thank God for it. Banga bambi. Natani ko appreciate nga ndozanga nkuze. Nga ntandise okuyimba. Twakevumanga mwana nge yakanvumanga. Nga kukavumira ki? Munine eddi.
nange nga muvuma atwevuma nga omanyi abantu abaddingana kwe olege ddibu nga takimanyi nti kazigo nga akikozesa just kule nga akimanyi naye nga lotandika appreciating nga men are appreciating you. Not men. I appreciate the fact that if they appreciate it, but my life does not revolve around men. Ate nizo ka appreciating nga omukazi aka appreciate nze. Kuki ngomukazi ajja kugamba I like when, like, you know, manye bisajja bimanyira kiraba kikulipira kika gwe ngoli kakazi gakalungi ngolwomanya chobola, but I don't take their compliments that serious. Not all of them, but ababe your type of weight. Era bwogambye abasajja batandise oka appreciating nga no. Nenga wali wafunyeeko banji era banji, but I love when girls we appreciate each other, compliment. When ntambula wano nga ntambula ndi naawe obanga nkusanze n'omuwala girlfriend wo nangamba you look smart, bana you look beautiful, nawe nongamba I take her compliment eyange nogireka okusinga eyo banga nekyo kiri very rare even for women to appreciate each other. So I take that compliment banga bandaba she's mirroring me, like she's my mirror, like chala bye kiri bwe kiti abachala mulwawo okugira wali ofunyeeko bad energy from a fellow woman nga ofulumiza project olinga holiday nsala nagamba scenarios nyingi nga scenarios we yali awuli babeera bawulidde ensaalwa oba kiki, but there are many scenarios nosanga ogamba mu industry, right? Nogenda awantu nosanga omuyimbi backstage nasike like nasike empewo nakulabanga naye yebeera losye. At times I believe nti omuntu akola ekintu bwe kityo oba tewekkiririza namuoba. But why does it happen? The fact that nobody is that talent, ngoli so big in talent, naye nga okola ebintu ebyo tebiri primitive, mbanda byadala nga goyinza okulooza nti okoze kyakabi, but in my head I'm like, ono omuntu ngakoze ekintu ekiri primitive and local and I don't believe in that. I don't believe in those things. I believe buli muntu wali munene, buli muntu wali wakabi. The fact that we are in the same space. Yes. The fact that otudde wentudde ntudde wootudde. Naye ate batono mwebali naye nga tebamatarenga nakumatarenga kubanga ate abasinga bali welcoming and loving. Kale tusibule abantu nga tulinda concert. Amina. Ngenda gikubanja. Okitegeera ngenda kuddamu kunoonya nga nkugamba Dias concert kitandika okupushinga. Amina. Media team nze njikulidde nzejo gikulira tulina okukola ku ne Serena. Amina. Serena njagala Serena. Amina. Ekyo kye kirooto kya nange mpula njagala nyimbire ku bawagizi ba. I know. For some reason overrush enyota nange mpula ntandise ojiwulira. That not felt you like the real oba ogenze okuyimba like katugambe ogenze ku mukolo ekyo kiri different. So because I know you will get so many abantu n'abakupangisiza okuyimba ku mikolo gyabwe, they will have to attend because bakwagala by the time oli wakulondera ku mukolo gwe naye gwe oli kubazanyiramu. Okitegeera ba concert kekaseera nange nkiwulira kati muli nti nange njagala nyimbira abantu nga it's a huge place with my fans. Manyi nti ova ne backstage ngozo to see them literally until these people have come specifically for me. Okitegeera. So I would love to. Guno mwaka? By God's grace. Mimi nange ndi mulokole. By God's grace. The grace of the Lord is sufficient. Togala na sapule ekoma wano. Owooza oli mulokole. It is sufficient. Kale. So lwabadde balabi balungi badde ne Diana Nalubega kabiyite kisumuluzo. Yendi ampulunguse I do sukari. I love the song I do. Sisitira. Oh yes I do. I do until love yonge mpalula. Ficheta ya
ti obigerenze mpanise Aulo kamanyi gwe mweraba